daki ku maaso sizo muki omusaayi ate n'oba ogirinnye nako naye era gubaako guno gukuyika ku ngalo watagisibye bulungi era n'okupasuka n'ekuddukako bayire. Kati take for instance omwana atali musibe omusazi okutudde omusuwa guno kugenda kufuuyira omusaayi kiriza gaana badde bajja kukwata omusajja nga inaato by'omusaayi then bamala baleeta engoye eziriko omusaayi eziriko omusaayi ogugwe eziriko omusaayi saategeera yeetabye mu kusala so omusaayi gwali gujja nga bamukutte kuba tebamwambulira yandibadde yenna ajonjobadde kuba mumpi si muwanvu nnyo kimu kyalaga okero ng'ayingidde mu ssomero baatulaga enguudo emmotoka n'eva entinda n'edduka ensawo gy'olabayaweese n'ebaako weepaakinga wagirabako ggwe nga CCTV nga okero ayingira mu ssomero mukomera nga bamuwerekera mutuusa mu kkomera defense yabaddewo kati ekyo kyabaddewo naye baakabuusi ne batakasaako nnyo maanyi nga kyali sobola omujja mu kkomera ne bamutwala mu ddwaliro ezo option yabadde nazo waddewo obujulizi obulaga nti yaliko ebutabika nga bwebuli nga si mulamu era omusawo yamukebera yagamba nze bwe yajja kunze yandabikira nga mulamu naye bwe namukebera ne muzuula ng'alina sickle cells ne bamugamba omulwadde wa sickle cells zisobola okuleetera omuntu okujja nga mulaba ntuufu naye nga tutuuka kubikakasa ebibadde byogerwa nga si bituufu okugjayo facts kati olumu bwe tugendera ku allegations basobola okuvunaana abantu abatalina musango ensonga lwaki bateekawo trials zino abeere ng'omuntu ono afuna fair hearing ye atubuulire kino bano badde bagamba kino gwe ki kati obujulizi bwe bujja kati omusango nga guno gulina ingredients zaagwo ze batunuulira mu mada nti Marisa Forethought walina intention etta awo nga wajja okuddira ku lipooti y'omusawo batugambe nti okumanyi yalina intention etta nti bwe yali afumita teyafumita ku mukono yafumita bulago bwamanyi nti butta n'asala omusuwa kati ebyo byongera okunyweza ekirungo kya intention oba yali ayagala okutta tasobola kujja atayagala kutta afumita mukono naganze nabadde ayinza okunsonga nabadde nefumita kugulu naye bw'afumita obulago kiraga yadde amanyi kyakola nti omuntu ono okumutta amangu kanfumite bulago kati bijjayo intention ekigendererwa yadde era n'okumanya ekisobola okutuukawo singa nfumita wano okitegeera then participation atukakase nti omuntu ono ekituufu ddala ya participatinga mu butemu buno akitukakasa ye state attorney onase eri ku state attorney to prove beyond reasonable doubt okakasa obujulizi okuza kuona omusango okugonzaamuko state attorney ono yaani wakati muwabi wa gavumenti bw'okola omusango egiri kuli mino gyonna bwe nkukuba n'ogenda n'owaaba ku poliisi kati mba nkoze omusango against the state kati state attorney abanga yerooyawo okuba guli kuli mino omusango guli kuli mino gumenya amateeka akuwa obukuumi asooka ye gavumenti bwengezaako okukujjako eddembe lyeru alina okujja okuprotectinga yaani ye gavumenti kati gavumenti yekuwa looya gwe tuyita gundi state attorney oba prosecutor ogitegeera era gwoba akuleetanga oba witness complainant gwe okukakasa ono omuwabi wa gavumenti byannyonnyola nti ono yazza omusango bwegute ku muntu ono bw'ati naye ng'omuwabi wa gavumenti yakola ki yavunaana on your behalf kaakati ne kino bwe kiri kanso mbadde manyi kuli mino ndowoozezaamu nti gino kati nga mulimu emundu nga olaba oyo bwe yatemula nga gye ndowooza nga ndowoozaamu nti kati ng'okuba kali mayina sooka twalino mu sivu kati nedda kuli mino general adiringa na punishments kugaba kubonereza emiso gyonna egiri kuli mino ekigendero kyakyo ekikulu kubonereza muntu ono obutadda mu kola kintu kyekimu ekyo ku muntu munne naye emisango egigenda mu civil adiringa nnyo na compensation okusinga
okuddiza oba okusasulingana. Yes. Naye era omuntu ayagala ebyokusasulingana tajja kujja mu kulimina eno kuba abantu bajjajabizibwa ayagize bamusalire. Era emisango gyonna egiri kulimina gyonna miwandiike mu Penal Code Act. Kati Penal Code Act buli musango mweguli oguli kulimina. Era bw'okola ani asalawo ddi guno gugweno guno gugwa wali bw'ogenda ku poliisi n'oripootinga IO ali gwe bakwasa fayiro eyo oba bunyonyola omupoliisi nga ogenza okulikodinga omusango kati ye ng'amanya nti yamukubye engeri gy'ennyonnyola ye n'amanya yamukubye oluyi assault. Nabadde ntambula ekiro nti ne bajja ne bansalako nga balina ebyambe okakanangu nanjuzizza omukono ne bandage yiino n'ettama nti aggravated. Badde baagala kukola ki? Bazze banjuza ettama era simu ne bagitwala aggravated. Gamba aggravated ako bangamba kalalamuko kategeeza kizitowa kitegeeza guba munene. Assault eba nnyanguko then aggravated kiba kisusse. Era bijja buli kwokiraba nga bakyongeddeko ebibonerezo kizitowa. Kati nga bw'olaba nti tulina defilement. Yes. Akutta omwana atanneetuuka. Kyokka ate aggravated defilement nti yakutta omwana ali wansi w'emyaka 10 14. Akutta ow'e17 n'emyezi nga 9 eyitibira aggravated. In fact defilement eri ku myaka 18 yenna kawansi w'emyaka 18. Yes, that is defilement. Naye ate ku myaka 10 akawansi wa 14 years aggravated. Kugamba era ojja kulepinga ate bw'olepinga owe17 ate n'omusiiga obulwadde aggravated. Okitegeera omusango guzitowa gweyongerako obulwadde ekibonerezo guzitoya nekizitowa. So bwe bityo era nga olaba homosexuality era ne bw'ona ogisoma nti act naye era yakireese nti abantu bano babiri banaakwatibwa nga beesiyaga bombi ne gubasinga ekibonerezo kyabwe kufa. Ono wanaawaliriza munne singa ono anaawaliriza ono atanneetuuka mwana mutuba nabo abasiyaga nga abaana b'essomero naki n'amuwaliriza n'amusiyaga. That is aggravated homosexuality. Kanso njafunayo olunaku lulala nsomese mateeka leero katugende wali kale kakati emisango egiri kuli mino gyonna muwandiike. Kakati kyovola bono bwe bajja ku poliisi ne bagiyita incident okunoonyeza ku poliisi kyekibaddewo azze n'asala omwana nakino ono n'asala n'oli mupoliisi n'amanya nti mada. That is criminal case. Criminal case n'akuŋŋaanya obujulizi bwe n'abuweereza omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti n'agamba obujulizi bw'omumpadde bumala mumuleete mu kooti. Kati n'ayimirirawo nga ye muwaabi wa gavumenti. Ky'obalaba abazadde b'abaana be batta babaleesenga nga bajulizi. So si bawaabi. Naye nga in actual sense be babadde bavunaana ono abakulu. Kanso obwangu bubadde buvudde ku ki? Kati nagenda wali otumenyeramenyeramu. Ekisooka omusango guno bagulaba emirundi ebiri. First of all, police egukozesezza, government egukozesezza to justify ababadde bagamba nti no judicial system ya wano tekola. Nti ifute kola. Era aba politicians badde bakivuga nnyo. Tetwateekayo musango nga batubbya akalulu kubanga era judicial system ya wano tekola. Kakati wano ne yagamba togeza n'olopo omusajja yagamba president wo w'ekibiina n'ogeza n'ogenda mu kooti za wano nze eby'ekibiina mbikola. Kakati government n'ekikozesa okutujustify that nti bannange kooti za wano okumanya zikola, they follow the laws, even they can even try someone in public. Ne bamutuuzaawo kooti netuula mu public awo ne balaba gundi trials nga zigenda mu maaso ate nga tebadileyinze. Mu mbeera eya bulijjo omuntu oba mu kooti ento mu committing ku gundi ku high court abeera kunkomera emyezi 5 nga tebannamuzza. Ono olwali mu committinga awe twali nga tugamba lwaki banguje ebbanga nga yes kati mugambe egyo nayo yali mu target okulaga abantu bano nti aba boogera bamanyi naye wano
kooti zikolera ddala kanso okuva ku myezi giri omukaaga ye nga ye suspect tayinza kuyimira akanyomero konna ogamba lwaki kati jjukira tulina obuzibu nti mu Uganda abantu abalina obusobozi obufuna balooya si bangi. Ajja okugoberera keesi ye etambule asabe ajje mu kooti si bangi. Kati bambi abantu bali eruzira nga amaze n'emyaka 3 naye nga ye bamukomitinga ku high court ne bagamba nti baliyitibwa mu high court ku ssaawa 3 ye yamanya ssaawa tamanyi date ali ruzira naye nga ndi wa ssaawa 3 naye tamanyi date lwaligenda mu kooti kuwulira musango naye bamusalira talina muntu talina busobozi oba famire mu kufuna munnamateeka following up. Kati abo gye bali naye kati bane kisooka gwayanguwa nti gwalina kyali kikangabwa mu society mu gundi ya community wekyatuukirawo bulimu amaaso ng'ageegese kulaba kikiddako ageegese ne bagamba katukyanguye abantu bano bafune obwenkanya bwe kibanga ddala kituufu omuntu ono yakola kino ye speed eno etambudde mu musango gwo. Ekirala negundi n'okulaga abantu baali temanyi emisango egya Naggomola buvunaanyizibwa bwa state okuwa omuntu ono avunaana omunnamateeka amuwolereza alina okuba represented ne munnamateeka emisango egyaki egya Naggomola yemuwaate emuwa looya sobola omugaana neŋŋamba osobola omugaana singa oba olina togibwako ddembe bw'oba tolina bwoba olina ng'ogamba nti looya simwagala nti nina obusobozi okufuna abanga Abamerika abamanyi ebyaffe eby'Abamerika kasaawa Abamerikagundi za wano nga bamukkiriza ng'akuwolereza kaakati so kyova olaba yabadde naye amateeka ne bakagoberere newakubadde twanguye nti bannaye omuntu ono mumaakyazi ng'etteeka we ligamba alina okuba represented tumuwadde munnamateeka bamuwolereza bamuwa bameka babiri eni ne bano eno aba state omulamuzi n'atandika okuwuliza sayidi zombi ne baleeta obujulizi bwabwe cross examining beeni ne babasaba baleete aba defending ani ono accused nabuli abagamba bana nekulabikako babiri ne bakolaki ne bagaana ne babula era emabegaawo lwasembyeyo nga bamaliriza nti abajulizi balina beevu tebagenda ababiri babuze ne bawa closing statements zaabwe from both sides eya gundi state neya defense lawyers zetwalina okuleeta on the ingredients zetwogeddeko ono okera abadde afuluma emu ku defense esobola efulumya omuntu ng'akoze mada ya insanity yetya omuntu okuba nti mutabufu wa mutwe tibanaize ntuuka nenvaako sigwa okyogera sigodde walina ogamba nze ntabuka otegedde otya wabula omuntu atabuse omutwe n'agenda n'atema omuntu n'amutta ne bamukwata bwe bamukwata bamutwala ew'omusawo wa gavumenti era omusawo yajjaawo mu kooti n'amwekebejja bw'amwekebejja n'akizuula nti omuntu ono omutwe gwe guliko ekizibu lipooti eyo bw'agikola ne mugipuluvinga ku kooti ye n'ogatako medical records ze bw'azajjanjabwa kooti eba tesobola kuvunaana muntu amulalu era bamusindika busindisi mu ddwaliro lyebutabika kumujjanjaba mutwe naye kati ono zonna ezo option yabadde nazo waddewo obujulizi obulaga nti yaliko ebutabika nga bwebuli nga si mulamu era omusawo yamukebera yagamba nze bwe yajja kunze yandabikiranga mulamu naye bwe namukebera ne muzuula ng'alina sickle cells ne bamugamba omulwadde wa sickle cells zisobola okuleetera okutabula omutwe gwe ne gumuleetera okufuna eddalu n'agamba not primarily meaning there is a possibility for that naye omukisa gwadde balina gwadde gumu
nti defense lawyer since yali provided for by the state nga tasobola kulemezaamu nnyo ng'akakawayira ng'akalaba akakoonako kati n'avaayo nkugambye badde kale nadde nanga bawerekera muwerekere mutuusa muki mu kkomera nga bamuwerekera mutuusa mu kkomera defense yo yabaddewo kati ekyo kyabaddewo kyali ne baakabuusi ne batakasaako nnyo maanyi ne nga kyali sobola omujja mu kkomera ne bamutwala mu ddwaliro ekyo kimu ekyokubiri twadda ku gundi ku participation bwe baleeta CCTV camera tewaliyo kifaananyi na kimu kyalaga Okello ng'ayingidde mu ssomero baatulaga enguudo emmotoka n'eva entinda n'edduka ensawo gy'olabayaweese n'ebaako weepaakinga wagirabako ggwe nga CCTV nga Okello ayingira mu ssomero kanso kamera zaffe zaakomaawo zaakomaawo topuluvinze participation ne tubulayo witness agamba nti nze I witnessed him cutting taliyo ne tumaliriza ne tudda ku murder weapon eyakozesebwa ne babuuza IO wasobola okuextractingako gundi fingerprints nti nedda kyalina rough surface whatever participation teripu teriki ono lo space olaba kanso gye yandikozesezza depending omuntu we naye yalina kuwerekera buki ate nga ngoloya mulungi nnyo wamulaba yagiranga n'abanga akwatamu najjako ekigere kati omusajja nagenza okulaba najje biggwera kati ekyadde kipuluvinga ddala nti omutwe gulabika si mulungi ye bwe yazze ye mwennyini okwogera najja akakasa statement ng'olaba byayogera bimusiba ate nga yapulidinga not guilty ng'olaba waliwo ekitali kitagatta obulamu bwe then ye gundi obulamu bwe newo omutunde kutunuuliza omuntu atali buli muntu yenna bw'alaba ekifaananyi ky'oyo abantu twagala nnyo this guy to be convicted naye ate nze omuntu nandyagadde nti bandikoze thorough investigations ku ssomero lyonna wayinza okubaawo another person eyali involved mu kutemu ng'omuntu tetugiraba teri proved at all naye bano bajja tulaga nti yali proved kubanga gavumenti erina okukakanya emitima gy'abantu ate n'abantu singa ono anaaba convicted bagenda kumatira n'ekyo bw'anaabaayo another person who was involved in this murder agenda kutambula kutaala akoleki agende kati singa abantu bemanyi badde balina kukola kutandika kuvuunula bubokisi buno bwonna ne batalekaayo kabokisi nakamu nga sikatiikinge ekibadde kijja okuyamba nti machos ono asobola okuba bayidawe nga alirayo ku bino ebyagenda mu maaso naye asobola okuba nga teyabipanga yekka n'ekirala rize another issue gye nasigala neebuuza kati nga munnayuganda nalaba gayo ono bamukute bamutadde kabangali nga si abaana bamaanyi batasanze nga babasibye bali awo kubaaga buki bwebaazi wali osaze ku nkoko nasala ku nkoko bw'ogisala